ng'abantu bakuvuma ne bakusensebula bwe bati. Abantu bannayuganda bayiga okuvuma. Bavuma bakuvumirawo omuntu nayogera ebintu kubanga omuntu ajjanga alowooza nti waliwo kyojja okumuwa. Nti oba alina ekizibu wabeerawo ekizibu nga tosobola naawe kati omuntu ayinza okujja n'ekizibu nga kya bukadde 10 oba kumulongoosa ki nga tokisobola. Nawulidde Fulufiga tebeeza ku radio ebintu bwe mba nga nkugambye gende nakasero mba nkikugambye mu kyama so si mu bantu. Kati nze simanyi bwagamba mbunze namugamba bugambi mbugenda gende nakasero sikitegeera era simanyi oba yagenda oba teyagenda nga bw'afunye akabenje. Naye ate Fulufiga bo bamanyi gwe bakubira bamanyi nze baneesobola kati myaka 7 Juni ngenda kuweza 7 tosobola kubanga nkwata essimu era abantu abasinga mbagamba sindika message sikwata simu kati myaka gino gye tutuuse kubeera ng'ebintu ebimu tokyabisobola okiwulidde. Kati nze ndowooza nti Fulufiga muwala wange bw'aba ate oyo mukozi munnange mukozi wa gavumenti ayina bakama be abamutwala. Kati nze bwe mba namuddamu bubindo ajja kunsonyiwa busonyi. So alina emitendera mwalina okuyita waba alina kyeyita naye nga kyo sirabika kubanga nina kyemba neewala. Olina bye weewala mu ekyo. Nina bye neewala kubanga nze nsaasira nnyo oyita ku muntu nze ne bwe katugambe nga bano bakozi bannaffe bwe ntunuulya omuntu nga naye gwe embeera olabika olina ekizibu lwaki totubulya kizibu kyolina kubanga luli nakulaba nga totunula bwoti kati nkulaba otunula kagamba mbeera nnyo mu ebyo kati oluusi ebyo bikuleetera ebizibu n'okwata ku ssente ze bagambye nti oziwe ekisubi n'oyagala osooka oyamba ono bagenda okugamba kisubi ogenda okuba nga oyagala okumuyamba nga ate ssente wazikoze eki wazikutteko kwegamba kindeetera obuzibu bwe manga nayogedde bubi balina okumpa bulati nayogedde bubi naye si kunvuma buvumi wawe wayogedde obubi we balowooza nti wayogedde bubi nayogera ku mukama waabwe former presidential candidate ninawe nagambira nti nakozesa ekigambo oba akavubuka oba kikabadde kala naye oluvannyuma neetonda nengamba kirabika nkozeseza olulimi olutali neetonda era ndowooza nali naawe naye kati nze ndowoozamu nti omwogezi wa pate oba weetaaga abantu okujoyininga pate eyo bagamba naye n'abantu bano nalweso yabavumye naye olaba be bamuzeemu gamba n'ofuna abantu abagoberezi naye ebigambo omwogezi wa pate byabadde ajogerako simanyize musiko nali masajinga bumasajinzi bantu gwali omulimu gwo nali nfuwa simanyi mu kyoto kyenjagala omutegeeza afuwa mu kyoto amasajinga abantu bonna baba basirikali kituufu bonna balwanyi abasawo abatujja abajjanjaba bonna balwanyi bonna babeera basirikali oba ofumba n'ojjula n'ogabula babeera basirikali kati nti bampa buwiranka ekyo byonna byonna sibiganyi naye nze kyembasaba nti ekintu kino kye batandise kye baagala okulaga eggwanga tebajja kumalako nakyo ekyo kyo nkibabuulidde era nabadde nina wendi ne ngamba nti batuleetereyo ensi eyaleka abantu ne bakola ebintu ebifaanagana bwe bityo kati eyo ensobi yaffe bwe balowooza nti ensobi zaffe kwe baagala okutambulira nendooza tebajja kumalako ngero bategeeza nti Ssentebe era chairman wa Kunga Sentamu Fred Nyanzi asuuliddwa okulwana mu maka ge era atuuse mu maka ge naye yukira emisana nazze ne bagamba ku security alert nti omwami ono badde bamukuumira wabweru wa Kampala era ajja kuvaayo abyogere nga sezisiza zisombe mulaku kifo kibayita katida oba jet offices e Masaka gye badde bamukola ki gye badde bamutulugunyiza mpaka olwe mutwali kifalinze ne bamusuula Ssentebe Nyanzi kijja kwetaagisa ogenda ofulume ogenda ofune okukeberebwa nakyo kiddako wabula nga onvaawo ngenda kusaba bakomredi mwenna ngenda kubasaba komredi mwenna kino ekintu kye bakola
kya butiitiizi ffe tetunnatyako n'akamu saagala mulage butiitiizi bwonna kubanga tosobola kulumba muntu munafu atalina mundu n'omulumbisa bataliyamu y'amagye ne mundu zirwasa mayinja ng'olumba ekibiina ky'ebyobufuzi ekitalina wadde ekisokole ky'essasi ngenda basaba tekubaako na muntu atya mu sharing information mu exposing abantu bano kubanga bali mu kutya ffe tetuli mu panic. I'm here to warn Museveni and General Muhoozi. We are not in panic. It's you and your regime who are in panic. You've stayed in power for 40 years using the power of guns. We are not intimidated and afraid of you. So whatever you are doing unconstitutional acts against the political party. You are trying to blackmail, to flame Robert Kyagulanyi Ssentamu, but you will not succeed. That was my statement. So, Mr. President ngenda kusaba. Last resort gye bagenzeeko ye yabo yakutta. Naye bagambye bati. With immediate effect after assassinating you, bagenda kulirizinga retired Kano Kizza Besigye. Ajja kuba afunye sympathy mala nti tewakyali muntu yenna asobola kujja kufuna favor ya asobola okutandikiraawo. That's what they have planned today, and that is their mission. Okuva ku disorganization ejje babadde nayo oba strategy kati bagambye tufube okulaba ng'omwami ono tumutta oluvannyuma tutebeesigye ekintu kidde mikono gyaffe nga bwe kiri. But as well, you must be very careful within your circles. You must be very careful within your circles. Ebyange mbyogera kate ng'omusezi agule siyani. You must be very careful within your circles. People around you, some of them, they know this information. You work with them. They know what to do. But somehow, somewhere, they're stranded somewhere. But bino mbyogere maybe binza okunyiiza n'obo batabitegera bali bagambye nti information njiteeka wano neesaasaana. One, lwaki bali sorting okutta Kyagulanyi? Njagala gwe kenyini ng'okozesa omutwe gwo gw'oyita engalabi ombuulire wa opposition ki mu Uganda asobola okuba nga asobola okudda mu bifo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu ombuulire. Ku bino bye ngenda okugamba wano bagamba nupu eyimiddeo ku nupu project ya Museveni. Osobola okulwanyisa project yo ng'otegeera. Osobola okulwanyisa project yo ng'otegeera. Mbadde ngamba you create project to get profits. So when you create a project ate n'ogirwanyisa kiba kitegeeza toyagala magoba ekyo ne kibakuba. Ne bagamba nupu bali babisiyaga era bafuna ssente okuva mu bazungu okupromoting ebisiyaga. Omusajja mukulu Trump awangudde akalu ebintu bikyuka bye bali ebisiyaga bennyini. Ndoza kati mwebuuza senga sidyosekererani sisobola kusekerera muntu asala kigambo nganze sisobola nsekerera Kamili. Imagine once a territorial star otandise okubinsanya ne bakasala becha Kamiliyoni obwavu nga bugenda ne kati Kamiliyoni miliyoni 10 ogenda kuzijja. Keep quiet. Na ye Kamili. Kamili obwavu butandise kusuwingisa bavu banno. Munange Kamili abavu n'abavu tebesuwinga. Solution y'okusuwinga omuntu ebeera either okulumya omuntu oba okukuliyirira. Kati what exactly? Oyagala kulumya Namukasa obwavu bukuluma oyagala ssente. Kamili bataki atoweddemu luneeno wansa sita ateritoriyo sita. Kale let us assume nti Namukasa yatulimbi. Kamili wakalimba Abannayuganda ebintu bimeka. Olwasookera ddala waneeno wajja n'olimba abantu mbu waloose ng'otambula n'ova ku kalina yiiri eri wansi paka wansi watulimba tokimanyi. N'ebirimbolimba ebirala oba tubikujjukiza bannange oz'otulimba. Bannange oz'otulimba ebintu bingi nnyo wasooka n'otulimba
watwala Abba Makasi okusoma Daniela mbungalina okubeera naye mu Amerika nga asoma nakyo watulimba basically okulimba Abannayuganda naddala ddala abato kati nga Namukasa bayigira kuba kulunga mu